I
mwebale kujja nange mwebale kundagamaanyi nebaza buli akutye mu nsawo n'agamba kajja wakire hajat station mayanja nzani nze mumpinze nnyo alhamdulillah usanga lero banagamba wanvuyemu I am overwhelmed bigambo nina bingi nnyo naye nze mmanyi ndi mukyala katonda wasinza okugezesa mu dunya muno ate n'ampa obuvumu n'ampa obugumu kati ebiseera bisinga ennaku yange ngimaliramu ennyimba n'emmere namugamba simanyi tafumbirwa simanyi takola kimu egyo gye mwasookera
kusala waliwo oluyimba lwe nateekangamu empuliranga nywereddeko olwo mukama akunjagalire nesobola kwagala akugabirire maama weebale terema akayimba kenatulagawo mu kisenge nagala mukwetta
omuwala mu maka muno omukolo gumuwuubye tafunye na budde bwambala. She's my first born. Come love. Come baby. Kola cake bamuyita Shari Cakes. Sharif. How old are you? Tonswaza number 11. How old are you? 15. Thank you so much. Neza. One by one. I'm missing. Neza. Nono mutabani wange akoze omulimu munene nnyo mu kosti eno. Shonda etandika butandisi ndaba abayimuka mukola kyabwereere. Sinayimba tandika butandisi. Omutabani omukulu Shahan Nukaye. Photocopy. Yazanya mu station Dalusigalo nga Hajat. I love you. My girl. Abaana bano noono omulalo bali kuddawo. Ayitewo. Abaana bano tata waabwe yafa emyaka 15 emabega. Mama waabwe waali awo. Mama Kimugwe imuka owube ku mukono. Naye abadde baana balungi n'embakuza. Ne mutabani wa Jimmy waali awo naye waagenze simanyi. Mutabani wa Jimmy yali mu kantinti nze ndi muzadde nzadde abaana bangi. So bano baana bange temugamba nti obugalo bannako okuza omwana sikyangu. Shira n'abasumba n'ayita mama wange Senga. Omwana omuwala photocopy. Omwana futirako omuntu senshi. Bano balongo jankuja. Bano balongo. Mugenda kwebuuza nabazaala ddi. Naye balongo buli omu yali alina ebbeere lirye. Papa bisalisa makulu omujjukira ono. Papa mujjukira ono omutabani. Akusi y'ono. So bano balongo. Shahim Mayanja. Nezireta last ball. Left arm. Football. Football. Acha sana sana. Mwanji. Alishawa. Ono katasa zemu shola kama ni nyosomero. Isa olwanyi lwali kutawana. Omwami ono omuneba liseko banna. Obugalo bwanna Jesse era nguluba naye mutabani wange. Yamberera ku maama wange. Namujjanjaba nakola buli kimu ngenda otuuka ngebisinga bikuze. Ono omukyala gwe nalekera abaana nabagala kafe. Yafanya mu station Dalusigalo oyo. Ye yandabirira abaana ngakula emyaka 2.5. Anango omuntu gw'osikaza abaana bo n'abalabirira n'abasanga abalungi. Omunene obuzungu. Nabagala kafe. Kama bwenjagala. Nathan Mutali is a very good and intelligent boy. Akola IT mu computer kabaka. So nabo babakiikiridde. Bazze nabo bakawukirizza ekusubirira amaani. Nabo lyagenda kwekabya saba yona bamuwasa. Kyalize ebintu ebyo. Tugende. So good. Mbeebaza buli omu effort gy'ataddemu. Bambi mwebale. Mutaddemu obudde. Data wammwe. Mukoze ebintu bingi abatambudde nange. N'owulira sitakyali wano n'odduka. N'oteekayo kagamba simanyi. I am overwhelmed. Nzanyo neyanzeege. Simanyi. Mumbuuze kye mwagala naye nga ndi mu ssimu. Baana mmwe muli b'amaanyi abakwata essimu, abakwata kamera. Kagamba mwenna abateekayo ekintu ku mutimbagano mutufudde b'amaanyi. Mukama abampedde musinga okwagala. Ntendereza Mungu nga simugattako kintu kirala kyonna. Ntendereza Allah simugattako kintu kirala kyonna. Ono natuka ekiseera nga amaanyi gampeddemu. Naye nazuukukanga ekiro n'ensaala tahajjud. N'endaajana n'empanika emikono n'eŋŋamba Mungu tonvaamu tonswaza. Gwe watandika olugendo luno okimanyi ogenda ddumala. Bannange Mungu abikoze. Neyanza nnyo neyanza. Yeah. Abantu bakalula tusaba okumanya kamaki already kampogera. Kabadde kamakama tebakoogera naye kankoogere. Bibadde bingi. Emyaka nga mingi.
naye olwaleero Orina nkubye akaama n'aŋŋamba station bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze nsaba onsonyiwe oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa nkusaba onsonyiwe n'aŋŋamba ebyaddala nkwagala ate nkwagaliza ekyo akiddiŋŋanya emirundi mingi naŋŋa nkwagala era nkwagaliza naye bwe waliwo ekintu kyonna oba amabega oba ki oba ki nsonyiwa mukwano mpulidde nga nkankana mpulidde nga bambi sweet Maureen wange Maureen nkwebaza wallahi nkwebaza ndabidde ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwo ndabidde ddala ng'olaajana nga nange gye mbadde n'obulumi naawe obadde oyo n'obulumi waliwo abantu nga mubeera bamukwano nga oba oli awo you guys are meant to be naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu n'olwaleero Mukama ekikwa akijjeewo era mpulira nga ndi mutoowola okufuuka omutima gwange kyemmanyi naye mutoowola okufuuka for all those years ki ekibadde nga kigaana okubeera nti musisinkana somewhere else ne musobola okuba nga mukkaanya obwali obutakkaanya bwammwe okubeera wano ku stadium ki ekyali kyagaana? There is always time for everything era wabanga oyina embeera gy'olimu just give it time oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwezityo bwe zaakola ki bwe zaali kubanga twali ne bakaba baffe baba tebasobola kukikola nga leero Mukama lwakikoze so buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda nange siyinza kugamba nti ki but I believe we are both relieved yes and we are going to start over. Bulumi bungi I can't explain but just know bubadde bungi ate naye mmanyi abadde ayina bungi naye wetwogerera kati tuli ba newborn kitegeeza kino obadde okirindirira kimutuuseeko kimukola kutya kimutuuseeko olunaku lwaleero obadde okirindirira? Of course me I need people in life and I treasure people ne waba nkwedde akantu bwe kati si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya because we are really good wetwali tukyali bwe tuti oba okitegeera we could do things together we could enjoy omuntu yenna atayina mbeera bulabe mutima mubi bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gw'oyagala obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki ebaddiŋŋanya naye I think this is the right time kubanga nali nga nkigezaako emirundi n'emirundi naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga bo bakifunamu nga bwe tubeera nga tuli tebakibakolera era kati kibasaze ndibo teyisi ndibotayo obuyika y'obulega ku ttaka era mbasaba mikwano gyange abawagizi bange abawagizi ba music industry abawagizi ba band music Sweet Maureen ayina ennyimba ennungi she's a very good performer ate ayambala bulungi she's decent so nga 21 November tukomawo ku Serena tumuwagire kino nga bwe kibaddewo wene Maureen nemufuna okubanga mutegeeragana waliwo n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Carol Nantongo tusuubireyo nti nakyo kinaabeerawo tewali buzibu bwa Carol nze n'omwana oyo bambi tebuliiwo tewali kukyoba omanya tebuliiwo it was a misunderstanding it was a misquote ate oba ne interviews nakola nazikola ku balala naye nga muteekawo ye kubanga mmwe kye mubeera mumanyi mubeera muyina ebintu bingi ne mutamanyi kale omuntu avaayo n'awa story nga mufuna engeri gye mugiyiye gye mugigatta but there is nothing between me and her tekiriiwo lirina tekiriiwo tandinaako buzibu simuyinaako buzibu ezo mbeera ezibeerawo there is nothing olasembyeri okwogerako naye tekyetaagisa ku kati nze omanye ebbanga lye mbadde malize nga soogera na papa mesaki okitegeera dingi lye mbadde maze nga soogera na Haji Musa lye mbadde maze nga soogera na Irene Namatovu tekyetaaga bbanga tewaliiwo mbeera kino nkyogera ntya Allah nga Mungu ampadde obuwanguzi obwaleero that girl ebigambo byo biba bingi oba byali bingi mwabifuula kubanga ne interviews zonna talina kigambo kyeyayogera
kyokumugoba gwe ku stage mwebyo oba that is just a miche something, it's just a minor misunderstanding. Tosagamba nti muyina olutalo n'omuntu muyina embeera era tokigeraageranya na kiro kiriwo leero buntu butono nnyo abantu abaweera abamu abawala kitegeera abakazi ono alinye ku lugoye lwange ono akoze bwati ono ayambadde engato gye nyambadde very minor things naye kintu kye twogerako between me and Momo you don't know so temukigeraageranya inshallah kati mwagala tubabulire ebyama byaffe kino mbadde mukisuubira tekibanyumidde ekijjiro kyebagambye papa misa kisemakula ekijjiro kituufu noyingira ensuku ayinza obaga tugenda sisinkana amwagala nnyo ebyonoonese nammwe ku stage wali olabyewo any hesitation ti mbadde nsikatira mbadde nkola ki tewali. I've told you we've both wanted this for long kutuba tukituuseeko it's a celebration tituza ate kino ate kiri no just no mulabe tumukubye enkona ku mutwe. There is always time for everything. Omulabe stand omulaba abadde stand station okwawukanako ku bannammwe abalala olulala ompitangako hajati nagenda emakatata hajati station mayanja wangi taata okwawukanako ku banna abalala ababandi yes eyaliko omwami wo ye tumulabye era nabakozeko interview bamulabye nga kigambibwa nti takyali bulungi so what is explaining ati kati ogambye yali omwami wange kakati nze ningiriza ebintu ebiri mu ntamu etali yange mbuuza ku wange mbuuza omwami wange. I don't know, we only meet on stage kati mmanya nti ebifa mu bulamu bwe we are just tuli bayimbi temulwanga nnyo ku kintu tuyayita ate bwe nagenda emugga ate simanyi nendwa nobeera nakati tukyali mugga taata w'omwana mwana ki emwina omwana enkya nga bwe mumpagidde olwaleero nsaba mumpagire enkya ku Maria Flow Masaka nzije mbasaba tuli wano obudde butuli mitinze kuba mbadde mbuzayo engoye ndaleeza 2 nenyime ddala 10 n'ezi. It was a music show or fashion show? Whatever. It was my show. So mbadde nsobola okukola buli kyenkola ki buli kyenjagala ng'ennaku z'omwezi 14 tuli mukono ku Bredo Hotel nkyayagala obuwagizi bwammwe era omuziki nkyagulina naye okuba baaba webaza abayimbi abakuwerekeddeko bange abayimbi bonna abamperekeddeko abayimbi bonna abampagidde abawagizi bange bannamawulire ba tiktoker ba radio presenters ba tv personalities abantu mwenna buli omu mu kiti kye manager wange omukulu Lawrence Sechimpi tiimu yonna ebaddewo okulaba nga concert eno eyimirira. Thank you so much. Thank you.
Yes, okay. So just to achieve Maureen is a no one. Listen. It's our organization to shoot. Money is in the motor. Okay. And I'm in charge of motor. Baba, you look. I want to work as the one now. Money nothing. Webale kubeera utata bwenaduka kumbago noyeramuka mushikomera nazizi nanango ojja kufundulosa neyanza mwanyinazi era buli wegenda obeera agenda kumpirukira mama kabina alaziina haji owekitoke abagagga balina wano abasinga baguze tebo haji yeyabantu n'agamba tulina okujjuza era buli nakiika abadde akulira nagamba omugabe kikubabeera mugumu omugabe kikubabeera mugumu tukikubye tusaba tube mashallah you're very smart Haji, sababu neyanza mukama nabale njagala nokulo neyanza nnyo Mungu akubalire neyanza Dr. T jangu Dr. Dr. Elizabeth enyimba ezisinga
omukulu ono kyoba ne production yabituddemu n'afiirawo kino nina kifiirako manaja wange tatatangabirawa mukulu ono bwe mwata n'afaafaagana n'ekintu wattabu bannanga alwana paka ku mundu esembayo paka ku mujasasembayo ankolako kintu Salores wagala nnyo nsaba mukama akumpangalize basukulu ate akugaggawaze olw'omutima ogwo bulungi gw'olina gyendi. Thank you papa oyo omulabye tiimu eno papa yantwala mu Ghost Production nali katini nnyo nga ndi kasiiwuufu ne bamugamba bukyanga oyigga oyizze kakolwa nali kakolwa era ne bamugamba musaze papa nakusala mwali kituku neyanziza papa jangu ewalumesasebakula yantata bino byendi birirwa kubanga gwe wanzikiririzaamu nompa enyimba nentabulanga nengende wasara nakayi maama nkulamusiza muganda obawooli nokola buli kimu noteekamu sente nonfuula kino kyemu nonenyisa ennyonyi byonna nobikola nomwana omwamba kati ngutadde enda weyagala notozimba mutima buli saawa nobeera nga ogerako Mukama mulungi ekiseera kyonna okugala buliwo n'akalulu Si tú me ocupas un poco, tú le das la otra vez. Now
sikiriza uvugane sosigana ubukiriza tekisangikasangika okutusanga nga tukuŋŋaanya bwetuti sitesha kitegeeza oli wanjawulo singamba nti twagala kusisinkana wabula emirimu ensi yatugabana oli eno oli eri oli eri naye lwaki gwe nkuyimiriza wano naawe nenkuyimiriza wano mu bulamu bwaffe bwe tuba tutambula tunyiigagana nali nyiziza ku mayinja yali anyizizaako nali nyiziza ku lutaaya yali anyizizaako nali nyiziza ku mayiniini naye yanyizaako wanyizaako nakunyizaako yanyizaako aluuna yanyizaako ate nnyo ate nga ye na musaayi gwange naye ate nange namukola ki naye katonda bw'abayamba n'abakwatako mwenna n'agamba nti kale wadde mwenyiziza buli omwana mwenna n'abasumululira kyone muyitawo ne mugenda osonyiwa wesonyiwa weerabira baana bange oba baana baffe osonyiwa wesonyiwa weerabira ku mumwa n'okikola ki nja kusabaho nali mu lutaaya tutegekereyo ekijjulo tutuule n'abaana bano n'abalala abatali wano kubanga ffe ebyabaawo byabaawo bulamu twali twenyezeza naye twesonyiwa toyinza kunsanganga nti lutaaya ayenya mayenya byakola ki katonda okuba abantu we batikitegeeza buwanguzi kugamba station engabo eziraba girabira ku biwundu toyinza kugamba nti oli jeno nga tewakola ki nga tewamwana nga kati abo wali omwana olwini wali okola ki ensonga lwaki gwe jeno mori gwe jeno station mayange tusonyiwe twesonyiwe twerabire mukitegedde nsaba mwewekuhaaga nga tuli wano ogera obudde bwesimba okuyimba sinsonga sesha ajja kuyimba kino kikulu nnyo kyetuliko baanammwe tubasaba ffe ebyaffe ffe tetulina mutawaana ebyaffe ebyakuba ewalutaaya akyama newaga akyama ewamayinja akyama newaga akyama ayiringi tukwatagana mubimaze ebyo omulwini akama kankubye wagale nawe weewuunye Thank you.
Congratulations, Stacia. Mukama
kubalire agaggawaze bo basooka okuzikiririza so okuselebratinga mwami Kimbo mukama akujagalire